And only want him say, please. Neti yamanya. Sir. How did it feel? Kakati owulidde otya? Okufiirwa omuntu golowooza tebaakaaba oligwe watta teyalina bantu be. Bambi nyamba yali akutte ekkuba okudduka eri ono omusamizi omulala era ng'akimanyi yayinza omutaasa. Naye omusamizi yamubuuza mugenda mukola ebintu nga temuteeberezza abakazi. Mukazi w'omusamizi yagamba njagala obe ng'oyamba guno omusaayi. Era afazali kikole ku lwange. Jjukira Lodi ensonga zonna yali yazimanya. Kali yewuunya okulaba ate ono addukira gy'ali. Mukazi gwe tugende mu ssabo ndabe kye nnyinza okukola. Nga bakkirira ku bbali mu nnyumba y'abajjajja. Nagamba obusingana ku Tonic Movies. Akwena je center eduka number 65. Tonic Movies kumukwana Arcade. Jimmy's production is still the indestructible. Kusimu namba 0745 munga buli tubakanya ku gazi wennyini. Bakaita Brother Village. Mu kaseera kano waliwo embuzi eri ku ttale wano mpola. Ololodi ng'agambye omukazi agenda abeeko kyakola. Twadda ewa chifu ono. Yalabwako mpola. Kajanga. Ayita mu Kajanga. Chifu. Mukajanga aja n'effumu. Kafanya thank you sir, how are you? Oli otya ndi bulungi sebo oli otya? Ndi bulungi. And call me Buzibenkulie. Yes sir. Quickly I want him now. Yamutumanga agamba agenda amuyitire omulaguzi we. Era amugambye nti genda omugambe mwagala kati. Mukajanga ng'ayitawo nafumu. Yatambula akagendo kaali kawanvu. Kakali mukadde kano gwe batumizza ali wano keera ku makya nyumba y'amanyo giganga n'amazzi gagimansuliza mpola bakimanya alina abalabe. Mukajanga yalengerwako kagendo sebo kaali kawanvu yatambula essaawa nga 3 aguse. Nefumulye. Yes please. You've been summoned by the chief. Omunene akwetaaga. Kati ate. Come on my way. Okay, ngenda kujja. Ti chief amwetaaga. Lodi ngagamba kali. Ali mukuba genda mulaba. Yo Mukajanga naweterawo azeeyo. Kakali Lodi nga amaze otuuka. What are we going to do about this? Chief yeebuuza lugenda kukola ki ku kino ekiriwo. Saying we should kill all witch doctor. Gw'okimanyi waliwo yangambye tutte abasamize bonna. The biggest problem here is what? Musajja Akaawa is killing. Lodi agamba ekyo oba okoze kyabwerere. Obuzi buli bumu buli ku Musajja Akaawa. Oli Lodi bamuyita Musajja Akaawa. But we don't have evidence against him. Bakimanyi yatta abantu kyokka Chief agamba tebalina bukakafu ku ye. Abantu bamulemeddeko nnyo. Any other option? Njagala obeeko kyombulya kye nnyinza okukola ekirala. Please help me. Ekiyinza oleeta emirembe kalu kange. Jjukira ng'omukulembeze bwe toyinza kuleeta mirembe eri bantu bo. Okay. Oba tokyasobola kufuga. I'll see what to do. Lodi agamba agenda kulowooza ekyokukola. Buzibe. Yes, Chief. Come back. Sookodde. Think that I'll never have any son. Niye okakasa sirizala ku mwana mulenzi. Abaana be yali alina bonna talina mulenzi. Odds are showing me that you already have one. Kyokka Lodi agamba bajjajja bamulaga nti Lodi yafuna dde omulenzi. Mulenzi ki gwe sirina? The goods are never wrong. Bajjajja tebabeera bakyamu. Biki by'otegeeza? I don't have any son. Sirina mwana yenna. Kyokka no bajjajja bamulaga nti Chief alina omwana omulenzi. Kachifu yebuuza bajjajja balimba nabo. Mwana ki gwe sirina? Ekyaddirira mu kaseera kano
Sara yasigala kenge mpola. Babeera ku mwenge migere. Oba tonto oyo. Nengo nekyali kimuyisizza. Chifu yali yeebuuza kuba abantu bamulemeddeko nnyo. Laba nno nga addayo. Yasinkana Musajja Akaawa. Yamwekanga ate bano abalaguzi kwegamba basamize biki. Beesika nnyo ng'alina gw'asisinkanye. Yo. Gwe. Why are you following me? Lwaki onninnya amanda? Follow you. Why? Why do you kill people? Lwaki otya abantu? Monster. Your father. Look at him. Ekimenke kino. Gwe nasse yabadde taatawo yabadde maamawo. View. Ate weegendereze gwe. Be careful. Naye weegendereze. Musajja Akaawa. Bampita Musajja Akaawa. Ojja mmanya lwaki erinnya lyange baali ntuume Musajja Akaawa. Nayitawo ng'awera enkolokooto. Ndi yeye Musajja Akaawa. Era akimanya Akaawa ebyaddala. Onkanga tiisa gwe omwana atandise just okuwulagula ate kati oneesimbamu omumanyi nzaani? Wow. Ye ani oyo? Yenze musajja mbasajja. Omumanyira tokitegeera ekyo nze musajja mbasajja. Musajja Akaawa. Tota na linnya lyange nti ddala kitufu Nkaawa. Ngenda kuyigiriza essomo. Twadda no one. Mu kaseera kano waliwo omuto yajjanga adduka abaana b'ono roodi. Bali abaana bankubye. Bakkubidde kibanzijjeko n'ebintu byange. Nze nakoowa abaana okumanyira omwana wange jangu ndage baliwa. Bakkubidde kiye nga bayitawo. Maama asangiddwa ku bibye. Sede bisinga abana babeera mu kuzannya nga tolina biyingiramu ebyabwe. Yadda n'ayomba. Leero mbalese naye olunaddako nja bayisa buli amagulu nga menyemenye. Bazanyira ku mwana wani. Nja kusangayo. Amayingira mu nnyumba. Njabba kuba atemba menyemenye amagulu ago. Bazanyira ku mwana wange. In fact, nfune ne plan endala. Ate abantu abanyingirira. Ngira nnyini. Basiru, in fact simanyi na kumanya. Baana omukazi mukambwe. Joking with me. Nze tebammanyi. Basaaga nange nze sizanyirwako. Son, omwana wange omu yekka. Nazaala akaana kamu kalenzi ate bakakuba bakaagaza ki? Mukadde kano waliwo nne yajja. Tebalina siriyaasi abo mbutuufu. Amanyira nnyo. Mbu baleeta okusaga ku mwana we. Bamanyira omwana we. Mwana yazaala omu aba ayagalwa oyo gw'owulira omwana bw'ati omu. Kakati odingaddeka baawe ye deputy zaamu nnyo. What is it, my dad? Kiki ate mukwano? Nothing much, my sweetheart. Tewali nnyo kyamaanyi mukwano. You look so tired. Naye ng'olinga akooye kiki okoze ekirero? I'm working so hard. Manyi nkola nnyo. The next chief. Yakubanga nze addako okubeera chief. Kaalo kano. I'm thinking. Biki by'olowooza naawe? Recommend you. Olowooza ayinza okuwa obuyinza? Do you really think that? Ye wakiteeka otya mutwe gwo? Olina musiru nnyo. Of course I'm not, but I'm his deputy. Yagamba akimanyi nze amumyuka. He has no male. Naye talina mwana yenna mulenzi. Tajja kufugisa mukazi. Thinking like that. Gw'oli musiru nnyo n'akulowooza bw'otyo. Do you think he can recommend you over? Talina baaluganda. You better think straight, otherwise. Lowooza nga omusajja oba si ki tulabe n'olaba wano mu nnyumba eno. Kali Rodi yagamba naye omukazi yamusanga aliko obusungu bw'okuba omwana we. Kabadde kamubuuza kinga olinga akooye buzibu ki? Rodi ekimusumbuwa ayagala kubeera nti afuuka chief. Aye lwalengedde muka chief yalabudde chief. Tikabaka ali desperate ku kulembeze. Tuba tuli wano. Ni mukongola kasooli mpola. Ndagambye yakayise Blood Village Musajja Akaawa. Welcome. Thank you. Yasembera yanirizibwa. As I didn't see at the Nenga saakulaba ku maziika. burial. Ku maziika. Morning and was buried in that. Tomanyi oli yali mu nnimiro. As I didn't hear any. Nga saayina kye baŋŋambako yadde n'ekimu. There. Yafa enfa teyategeerekeka. Naye ab'engambo bagamba kirabika yandiba okuba Roodi. My husband. Mutaka Musajja Akaawa. He's no longer coming back home. Kyokka agenda okujjukiramu
yajjukira omukazi eyajja mu ssabo lya Musajja Akaawa, omukazi gwe bagamba ng'awulira. Your Highness, I wanted you to Era yali amusaba ng'agamba beera ng'omunzigirawo ave mu bulamu bw'ensi. Kali kano kaali ka neighbor. what? Naye amanyi Yeah, but I will talk to you later. nja kwogerako naawe eddako. Yeah, I'll be waiting. Yali muka Musajja Akaawa byamugwa mu matu. Naye nawulirako omuntu ng'agamba yeetaaga okuyambibwa, omusajja bamubbako naye teyategeera byaggwa bitya. Ye n'enkumbi ye bw'ato ng'asembeera mpola. Wekkaanye nnyo weetegereze. Twadde wa Musajja Akaawa. Mukazi we amaze otegeera nti Lodi yajja nno ndikumindiye naye gwe When will you ever stop killing people? olikoma ddi okutta abantu? Does it make you happy when others are dying? Simanya gwe osanyuka nga bala bafa. Let me ask, what do you gain from it? Ofuna ki ng'otta abantu? Mukazi ayagala kunnyimirirako. Gwe mukazi Your business. fa kubikwatako. I know. Wano tewajja kumpa bulana kumpa kyakukola okuggyako fumba. My side. Va ne mu maaso gange ogende. Because something bad can happen. Kuba tanyinza okukolako ekibi. Out of my sight. Kandi va mu maaso gange osiri wala. Gwe If you want everyone to praise you, first kill yourself. yamugamba oyagala buli omu aggulumize wette. Nerekerawo okutta abatalina kye bamanyi. Woman, if you are not careful, Mukazi gwe bw'otegendereza the next. gwayinza n'okuddako. Omanyi omuntu nga taswala na kuswala. Tarol, you killed my only firstborn child. Agamba nze nkimanyi ne bw'onzita sirumwa. But I will Olowooza saalumwa bwe watta fastiboni wange nongamba nti simanyi bajjajja bamututte osirwala musajja gwe. Si bakamubuuziza naye ofuna ki ng'otta abantu. Lodi ng'agamba ngenda mpola. Mu kaseera kano I would like to talk to the chief. ono yajja nakwogerako ne chief. Agala okwogerako naawe. Chief ng'afuluma mpola. Yes, I have been sent by the king. Kabaka yantumye. The king is very annoyed. Munyiivu nnyo Place on this village. ku byonna ebituukawo ku kaalo kano. People are being killed. Bangi battibwa. Most disappointing thing is the death of his nephew. N'ekyamweraliikiriza ennyo okubeera nti yafiirwa kizibwe we. Wasn't hiding anything from the king. Lord Chief yagamba aba talina kyakweka kabaka. Make sure that I'm getting a solution for this. Era genda omuŋŋambire ngezaako nnoonya ekyokukola ekiri kaalo kange. Sent you an army to keep law and order. Yes. And now you're under his protection. Yagamba yakuwa obuyinza okubeera nga oteeka amateeka Overwhelmed. oba n'okkakkanya emirembe okuteekawo obulembe. Kyokka akaalo abantu bafa enkya n'eggulo. Come with me. Gwe ngoberera. Mu kaseera kano twadda wano laba ewaka mu maka ga Lodi. Sajja yajja ng'agobwa. Omukazi bw'amukwatako waliwo ekyamuyingira. Ne kitandika ono kitandise omulumya olulimi. Kano akaana kaafuluma. Omwana ono taata yagamba omwana ono wanjawulo. Amaaso gaamyuka naye ng'alinga alwanyisa lino alyanye lisindikiddwa mu luggya. Naye nako kagwa kewo tekasobola galwanyisa amaanyi. Kumbe kireka Musajja Akaawa nga bwe yagamba Lodi amwegendereze. Omukyala agenda okudda engulu Buzibe! ng'ayita muzibe. Buzibe! Muzibe Buzibe! bwe yakutte ku musajja eyabadde adduka nga ataawa obuyambi ekyazzeeko ku ye yasituka kulengera muwala waali wano. Kaasembera bambi ne kamusitula naye nga ono kawaka ye akyalina ku ttaka bw'atyo ng'amusitula mpola ng'amuyingiza nnyumba ye. Lodi mulamu naye teyeefiiringa teyeewulirawo.
yeekaka mpola asituke. Kyonna ekyali kimugoba tekyategeerebwa, naye lyali ddogo. Yeekaka n'asituka bw'addawo, neekaka n'asituka bw'addawo. Labayo. Tandika okwerongoosa kawolawola mpola.